bw'eyita mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa olunaku lw'eggulo, banka y'eggwanga enkulu yalaalisedde bannayuganda nti nga bwe wagenda okubawo enkyukakyuka mu kuggyayo ensimbi mu banka zonna mu ggwanga, era ng'enkyukakyuka zino zaakutandika mu Gatonnya w'omwaka ogujja ogwa 2027. Mu nkyukakyuka zino kijja kuba tekikyasoboka eri omuntu yenna alina akawunti ey'obwannannyini okuggyayo ensimbi esukka obukadde 5 ng'akozesa akadinisa ka banka oba ez'empeke buli lunaku, so nga ate ku akawunta za kampuni n'ebitongole eby'amaanyi okuggyayo ensimbi mu mpeke si kwa kusukka bukadde 2.5 buli lunaku. Okusinziira ku banka y'eggwanga enkulu, kino kyagendereddemu okubunyisa n'okunnyikiza enkola y'okutambuliza ensimbi ku mutimbagano, okulondoola ensimbi ezikozesebwa mu ggwanga nga teziri mu mateeka, oba olyawo n'okwongera okugezaako okulwanisa obuli bw'enguzi n'obukenuzi. Enkyukakyuka zino zatandise dda okwogeza abantu ab'enjawulo obwama, omuli bannakyewa abalondoola entambula y'ensimbi, abasuubuzi n'abantu ba bulijjo. Bano bagamba enkola eno yandibadde nnungi okuzaama, kyokka nti erina ebigitambulirako gavumenti byetaasoose kulowoozaako ekiyinza okukalubya embeera. So ng'ogyeko kiri ekyokulimitinga over the counter withdrawals, naye waliwo n'ebyo ebintu bye tulina okukola okuteekesa mu nkola. Then n'ekirala tuteekewo amateeka amakakali, singa obeera olimenye wabeerawo engeri gye bakuvunaana ey'enjawulo. Buli embeera lw'ebeera nti waliwo human intervention oba omuntu alina epesa lyalina okunyiga, abantu abo abalina emitima egy'okukekejjula ku keeke ya munnansi oba ez'okunyagulula ssente z'eggwanga basigala nga balina omuwaatwa. Ekitongole ky'obwannakyewa ki Alliance for Finance Monitoring kigamba eno esobolera ddala okubeera emmanduso eri gavumenti okutandika okugwa mu bufu bw'abalyake n'abakenuzi. Kati ssente z'eggwanga nnyingi ezibadde zibulankanya mu bintu bwe biti, so kiraba tikijja kuyamba okukendeeza obunyazi n'obukenuzi oba ssente za gavumenti. Naye n'ekirala ekirimu nti bajja kuyamba okukendeeza nga bw'ogambye money laundering. Money laundering kwe kuggya ssente ezivudde mu makubo amakyafu oba amakubo ag'obumenyi bw'amateeka ne ziyingira mu system. Akulira ekitongole kino Henry Muguzi ategeezezza nti newankubadde ng'enkola eno yettanirwa mu mawanga agaakula edda, wano mu Uganda walina okubaawo okusomesa abantu okw'enjawulo, okumyumyula amateeka naddala eri abafere abo ababbira ku mutimbagano. Waliwo omuntu agenda okutunda ettaka oba atunda mmotoka, n'ogenda omugulako mmotoka n'omugamba tegenda kusasuza bank, genda kusasulira mu bank, oba naguza ettaka n'omugamba genda kusasulira mu bank, ng'abalala bamu basuubuzi n'agamba nti nedda ssebo bw'oba ogenda kusasulira mu bank nze kati sikyatunda. Ebitongole ebirala nga Transparency International bigamba nga ne banka y'eggwanga enkulu ekyabbibwa abanyaguluzi ababbira ku mutimbagano obwesige mu nkola eno bukyali butono nnyo mu bannansi. Kuolaba ne Bank of Uganda yennyini baagibba nga bakozesezza ki nga bayise ku mutimbagano, kati olusaasira omuntu wa bulijjo. So ojja kwesanga nti wajja kubeerawo eyo resistance kuba omuntu wabanga yabbibwako ku mutimbagano ate omugamba nti sasula ettaka ng'oyita ku gundi kuki mu banka, kiba kijja mubeera kizibu nnyo. Newankubadde nga mu kiwandiiko banka y'eggwanga yasabye banka endala zonna okutandika okuteekateeka abantu baazo ku nkyukakyuka zino baba bali mu mulimu gw'obusuubuzi beeraliikirivu nti emirimu gyabwe gyandigootaana. Ssentebe w'ekibiina ekitaba abasuubuzi mu ggwanga Kikasiita Issa Ssekitto agamba enkola eno enaabeera eteddwa mangu kubanga bangi ku basuubuzi bettanira nnyo ssente ez'empeke. Olaga nti waliwo ekibulamu nga si kyamateeka ku nkaka z'onompa. To improving services, nze nsalewo nzitwala mu kaashi era nzitutte ntya oba nsasula oli butereevu oba nteera ku ssimu n'amuweereza ku ssimu. Ekyo kisigale nga ddembe lyange okwagala obutatamya bannansi formal banking sector. Obukulembeze bw'abasuubuzi bugamba gavumenti esaanidde okusala ku misolo egiggyibwa ku abo abajjayo ssente mu banka ne ku ssimu zaabwe okwagazisa abantu okwettanira enkola eno. Abantu bayinza obbatiisa okweyunira ssente zaabwe ziyisa mu banka, kebe central bank, kabere commercial banks, bwe babateekako obukwakkulizo obufaanagana ku kugaana muwendo kigulina kumpanga zange. Banka yandibadde erindako lwakiri ekitono nnyo kale yandyongeddeyo emyaka nga 10 eyongere okutereeza sisitimu yaayo eya online. Olwaliro omuntu akusaba busabi banka akawunti ne bukyenkya nga tolina ssente
ku akawunti yo. Waliwo n'okutya nti omuwendo gw'abatereka ne banka gwandikeewa olwo abantu ssente basalewo okuziteekanga mu nnyumba zaabwe ekiyinza okuviirako obumenyi bw'amateeka okweyongera. Newankubadde nga banka y'eggwanga enkulu yalambise nti wajja kubaawo okuseeseetuka okusinziira ku kusaba kw'oyo ayagala okuggyayo ensimbi ezisukka ku ezo ezaagerekeddwa. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba engeri enkola eno gy'enaayaanirizibwamu bw'eriba etandise okukola mu Gatonnya w'omwaka ogujja ogwa 2027. Dennis Ntege, BBS Terefayina, ageesigika.